Okay, abatulaba abalungi abali ku CRUZ exclusive nyongero bebaza mwebali nyongero ddala nako lero lwa Sunday nasazeewo mu weekends nga zino mbawengayo programs ebyabo abanfollowing nga baagala okulunda oba baagala okuyiga ebyobulunzi. So olunaku olwaleero tuli proudly powered by Kuzala Quality Farm. Tuli ku faamu ye side z'eggombe eno gyensizidde okuba nga mbaweereza ojja kulengera obulungi mu bifaananyi byenkulaga. Ente zinyirira ziringa bantu. Omusajja alabirira ente bagirabirira batya neeba bwetyo. Ente neegejja ente ng'enyirira oyinza okugamba eri lubuto naye nga teri. Okitegeera mwabaagala okuyiga ebyobulunzi puroguramu y'olunaku olwaleero njagala oweeyo amatu owulirize weetegereze. Omusajja bw'aba asobodde okulabirira bw'ati ente kitegeeza naawe tusobola naba naffe abavubuka bino ebintu ebikolebwa basajja bakulu bazeeya naawe omuvubuka ebintu bino osobola obikola era n'oganyirwamu nno ddala. Tunuulira obulungi bw'ente. Ndina omwami Uncle Frank oba gwe tuyita Uncle Kuzala gwe tuli naye olunaku olwaleero. Ente yazituuma amannya. Ente zonna ziriko maaka ziriko ndabyeko bisatu 11 n'endaba 211 ndaba biki byonna bigenda kuba tubitegeera olunaku leero. Ente eyo earring gye tulaba ku nte etegeeza ki? Byonna ebyo twagala okumanya olunaku olwaleero. But for the first time on the show mulina ano olunaku olwaleero katunyumyemuko naye agenda tujja kuba tutambula wannawe tujja kuba mu kifo kimu ne tujja kuba tutambula nga tugenda tulaba ku faamu bwatulambuza nange mbeere inspired. Obuto obuyana weebuli buli kimu weekiri. Nze bino neemala mbifuna Uncle Frank nga nina ente zange zino bwe ziti mu bungi bwe buti basiina kyenjagala kirala mba nina kutuula wano Uganda naye kati embeera we yatuuka neebuuza kubatulaba n'oluvannyuma tugende mu maaso. Twaniriza ffenna abatulaba wano ku mukutu mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale kwogera byabulunzi ate mwebale kujja. Amanya nze Kuzala owa Kuzala Quality Farm. So erinnya Kuzala liva ku ki? Kuzala eryo erinnya lyali lya lugero naye lyantuumibwa taata wange. Kuzala Ebiseera ebisinga Kuzala is your real name? Linnya batizi? Lya taata wange yali ntuuma. Kati mu Buganda baga nti bannaggwano babazimba. Babazimba. Bannaggwano babazimba. Mpulira. Kati ndowooza taata yamanya nti ndi bannaggwano yajja nzimba n'antuuma erinnya eryo. So faamu zonna ne projects zange zitambulira mu Kuzala kujagaana. Kuzala linnya lirina makulu mangi nnyo kubanga okuzaala kuno singa si kuzaala bw'ozaala era ekintu teri kintu kyenkana mwana. So kyekiva olaba ekintu kyonna kyonna kye nakola kyalira ekingamya. Ente zino za bbanga ki? Mu bbanga okuba emyaka bwe zifaanana mpanvu zinyirira ziringa ze basiiga ebizigo. Ente neetunula nga olabira ddala ndabirira za bbanga ki? Like how old? Keya muno mulimu ente emyaka 5. mweri maama wange oyo yeri mabega. Kati njagala tugezese nga kati eno gye tutunuddeko wano eno ya bbanga ki? Myaka 2 ng'ente efaanana bwetyo. Ate eno kati kalina kweza mwana kakaweza mwana. Ente nyirira eringa mbalaasi. Kenda kweza mwana ndabirira kufaayo na kwagala kyokola. Kubanga tolina ngeri gy'oyinza kubanga oyagala kyokola nekitavaayo. Zino oziriisa ki? Kati ntaddemu silage. Silage ebeera mmere ya nte tukuba ebisagazi netugattamuko maize bran.
Abakuzala Quality Farm Madugomba bayita abalunzi bonna mu ggwanga okujja musomo gw'ebyobulunzi ogutuumiddwa ekyama mu bulunzi Secrets in Farming okuva nga 5 okutuusa nga 6 January ku faamu yaabwe e Madugomba. Omusomo gwa nnaku 2 era tugenda kutendeka abalunzi mu nnunda ey'omulembe endiisa n'endabirira ebyuma eby'omulembe bikozesebwa mu kulunda oyige bw'ofuna mu kulunda ate era n'okukuuma ebitabo banking and record keeping. Nammwe abaagala okutandika ebyobulunzi nga temulina ssente wakuzeewola mujja ku olwo tujja kuba ne campfire ekiro era ng'abayimbi ab'amaanyi ennyo mu ggwanga bakutusanyusa ekiro kyonna paka obudde kkejenge. Osasula shilingi 20,000 okulya okunywa n'okusula. Sasula ku momope kamunyenye mu 65 kamunyenye 3 kadaala merchant code 571 671 oba kuba essimu noti 779 291 758 ovuga n'otuuka e Maddu Town Council Gomba District nodda ku Maddu Kiganda Road kilomita 4 zokka ng'otuuse ku Kuzala Quality Farm. Gatamu mola bakaloddo akaloddo waliwo ggulu waliwo warehouse kati lwaki ebisubi lwaki egundi essubi libanga lye mwafumbyeko ati akati lyeri bbugumu n'obuwoomi n'okuba nti mulungi tumutereka ne tumukiipinga mu bibiri essubi mulitereka bwerityo okubeera bwerityo kati nti neerya nga terina kyeyikwasa Uncle Frank abira tusobola okukolebwa omuvubuka kasoba nga teweenyoomye kasoba nga teweenyoomye okwenyooma otegeeza ki anti abavubuka ekisingira ddala tulaba nti tebisoboka kati ate kireeta obutasoboka kwegeegatta n'abo abalemeddwa kati buli lw'otunuulira amaaso go n'ogatunuuliza oyo alemeddwa kizibu nnyo okukola ekintu nekisoboka kubanga waligambye nti kantandika okulunda olinagamba nze nabirunda abalaalo banziba ne banyaga bankola bwe bati kati we naakumalamu bumazima naye bw'oba onaakola ekintu otunuulira abo abayiseemu so tutunuulira abo abalemeddwa olina ente nga mmeka ente nnyingi kubanga nozifunda ente nnyingi nnyo ntunda ente era zino zonna ziri ku katale zitundibwa zijja neziggawo nendifiiringa neziggawo nendifiiringa nagera nze ebigambo ebimu bikugwako ng'otuuse ku faamu y'abantu abamukimu jangu wano olabe ente zino njagala omulabi omulage ente amanye nti eri abantu abalina bizinensi ku nsi ya muntu ankofulaga ente egula sente nga mmeka ente kisinziira oli bwazze olw'ensonga sitera nnyo kwagala kwogera nte ku social media ebbeeyi yaayo bannayuganda balina ekizibu kiri kimu tebakolanga mu bizinesi kati bw'olanga nti nina ente ya ssente bwe ziti oli alina atunda ente ku miwendo egy'owaggulu aba alabanga amugoba mu bizinensi kati enkijja muwulira nga walabye Kuzala Quality Farm ng'agamba nze nina ente bwe gamubeera nga abali that's why ebbeeyi gyenjogera ente yentunda ente sitera kujogera ku social media naye nga nina ente okuva ku miliyoni 3 okulewa tolina nti ya miliyoni mbanja mulipa kubanga najja ne slogan egamba nti lunda gaggawala kati saagala nkuwa ente nga terina amuggwako nsolo so nina hi-fi ez'emiliyoni 3 kitundu ate 2 zirina n'abakinjaji tebatawaana kubanga era n'omukinjaji nyininyini n'ente yange bwe njikuguza bw'oba otuuse bw'eba ekulemeredde ng'ondeetera ente yange akuddiza ssente naye ng'ente yange togisaze situnda for slaughter sibaaga Uncle Frank alindako ente yange tebagibaaga atunudde mu kamera ente yange tebagibaaga so kaddemu ente yange tebagibaaga bw'ogigula wano n'ekulemerera jangu ensonga lwaki nkuwa risiiti jangu ne risiiti oleete ente yange nkuddize ssente zo ekitegeeza bw'omala naye togitwala for slaughter
bw'omala omuguzi osigala ogoberera ente eyo. Nina okugigoberera, nina okubanga nnoonya lwakuba kati ennaku zino mbadde ndi bize lwa expo gyendi mu kupanga gyendi mu ye by the tugenda kwogera ku expo eyo kati yebadde ndeetedde okuba nti ndigun ne starting by next year after expo ngenda ku visitinga buli client wange Busoga Jinja eyo kati osanga ng'oli yagiya Mwaluwa eki baba yagirya ekyo kike naye ekizibu kwe kukwata ente yange n'agitwala nti agenze mu Kaleebe bagiyita mulufula kubaaga niyo oli abaguze nga bizinensi ye bizinensi ye naye kakati gwe lwaki oba ogibaaga nga ate nze kugambye nsobola n'ogiguza omulala oba nze ogyesigaza lwaki enkola eri bwetyo kubanga nze nayingira mu kintu kyenjagala ekyenyinza okutegeeza abantu wajja nti onoonya ssente sajja nga ndi mugundi anoonya omanyi enjogera obunaku nakyo kankitegeezeemu abantu bakimanyi obunaku tekitegeeza butaba na ssente naye bwebaba nga muli tomatira kati najja ndi mumativu n'ekitono kyennina ate n'omulimu gwange ngwagala kati ekituleetera obuzibu oli ajja nga si mumativu ayagala ka ssente omugamu ne walikoze bwoti nze kasanfuna akasente nedda ensolo zino nziwattayo ente ensola zitowa gundi kipimo kikyosemba okugamba nti nze wano ente yange gye nali nunzeeko nange nenti yali ezitowa kilo bwezi yali nte nga ezitowa kilo zalinga 6 yazaala n'abalongo yagitunda eyo mukono nama ngezitowa kilo 6 yazaala n'abalongo kati awo oyo owalufula alaba ssente mu kilo 6 sente tezikumalangamu sente teziggwayo sente tezikumalangamu sente teziggwayo kati advice gye wandiwadde kale omuvubuka ali eyo yali agadde bizinensi bweti omugambye togula kugenda kutema nnyama omuvubuka ali eyo kyalina okumanya kwe kuyingira farming ng'amalidde okufuula omulimu so tagiyingira nga ayagala bitiibwa farming ajja mulema okugamba nti ezo nte zange naye yalikoze ekintu kyalaba nti akifunamu kyadingawo value kati amanye nti ngenda kama amata genkana bwe gati oba ngenda kama liters 2 zivaamu ssente bwe kakati ezo ssente omanye weesasulako obusaala kati lita 2 tugeze omwezi ojjamu $11,000 nga buli lito gitunze kale 1,400 kakati $1,400 wano mu byalo $11,400 jako expenses zonna naawe esasule osobola okwesasula 20%. nina ente wano genda yebakama wano mu nteezo evuddemu baketi namba ey'amata baketi namba eggweramu lita ale ne ku makya yavuddemu baketi 2 kubanga zikamibwa ku makya gende empulanka ente eyo wano emu esobola baketi 2 ekidomola kimu ekyamata ndabye wano ente bagikamye nga evuddemu baketi eggweramu lita 10 oli mu kuŋŋamba baketi 2 oba ogiriisa ati ate akati kyemmagambye nti njagala abantu bajja mu expo nange n'okulaba nti abantu basule ŋŋamba okusula mu expo njagala abantu basule ku makya bawitnessinge olina omusomo olugero lw'enzize nga njogera nina omusomo ngenda kusoma mwezi 5 ne 6 ogwa January 5 ne 6 January kati expo yange egenda kwawukana n'ey'abalala abantu bakola expo omuntu najja n'alaba ente n'asiima oba n'alambula n'agenda ku midaala n'akola kino ekyange njagala omuntu ajje oluyimba lwenzize nga nnyimba ente zikamwa liters bweziti ente zikamwa liters ezi yangu witness expo egenda beerawa wano wenyini kuvaamu omweroleso
ono kufamuyo gwabadayale bokka basasula batya saagala babugubi saagala babutiko njagala Kuzala Quality Farm e Madugomba bayita abalunzi bonna mu ggwanga okujja musomo gw'ebyobulunzi ogutuumiddwa ekyama mu bulunzi Secrets in Farming okuva nga 5 okutuusa nga 6 January ku faamu yaabwe e Madugomba omusomo gwa nnaku 2 era tugenda kutendeka abalunzi mu nnunda ey'omulembe endiisa n'endabirira ebyuma eby'omulembe bikozesebwa mu kulunda oyige bw'ofuna mu kulunda ate era n'okukuuma ebitabo banking and record keeping nammwe abaagala okutandika ebyobulunzi nga temulina ssente wa kuzeewola mujja ku olwo tujja kuba ne campfire ekiro era nga abayimbi ab'amaanyi ennyo mu ggwanga bakutusanyusa ekiro kyonna paka obudde kkejenge osasula shillings 2,000 okulya okunywa n'okusula sasula ku momope kamunyenye mu 65 kamunyenye 3 kadaala merchant code eri 571 671 oba kuba essimu noti 779 291 ovuga n'otuuka e Maddu Town Council Gomba District nodda ku Maddu Kiganda Road kilomita 4 zokka ng'otuuse ku Kuzala Quality Farm osuubula mata oli mu mata oyagala kuyingira mata oyagala kukola jangu nga 5 ne 6 oyagala kuyingira business ya kulunda nti oyagala kuyingira business ya kulunda okola muzigo oyagala amata ga kusuubula ow'ennyama tojja walufula saagala maye kitutta mu Uganda twagala tukwate eno neeri olwokwagala okuweza sente kati nze ab'ennyama munansonyiwa omwoleso gw'amata dayale jangu endiisa ngenda kubeera ne badokita abakugu okuva wano mu Uganda okuva e Netherland n'okuva e Michigan mu America ngenda kubeera ne badokita wano mu Uganda ngenda kubeera ne dokita Mugomba Kafumisi Peterson oyo veterinary doctor ate nga yasoma livestock ngenda kujja mbeerewo nange ennaku z'omwezi nga 5 ne 6 December yes omwaka gugenda kuba gwakutandika January omwaka gugenda kuba gwakutandika wiiki esooka January ngenda kubeera ne Dr. Nabulime Margaret ali asomesa Makerere era musawo mukugu PhD alina PhD mu ndiisa ebisomo tusasula mmeka okubeera part of omwoleso mitwalo 2 kyokka bwe tusula nga bw'ogambye tugenda tugenda sula in fact gamba we programu y'okusula nga 5 tugenda kujja ku makya zigenda kubeera ssaawa nga 2 tube nga tutuuse wano era kifuula nkubiriza abantu bonna abagenda kujja mu mwoleso okusasula nga bukyali kituwe enteekateeka kubanga tugenda kubeera ne campfire tugenda kubeera ne tent tunaba n'okwokya ennyama ate akati bw'obeera omulunzi nga tolina nnyama n'amata na mmere olwo obeera mulunzi anti tugambe tituzisala nina ente endala ez'ennyama gano mata naye nina awalala wennondera ente so tugenda program wadde okyagituwa mbadde njibawa ku makya bw'otuuka nga tukwaniriza ng'olira kusingamu bakuwa kakyayo osobola okukola ka interaction n'abalala abazze then bw'ovaawo tutwale direct ku musomo tugenda kubeera nti ono dokita kati yasookamu asomesa ku ndiisa ey'ente Dr. Nabulime Margaret tudde ku dokita ye DVO kati w'e Masaka asomese ku nzijanjaba wakati ekubaawana tubeere ne dokita Mugombe Kafumisi asomese ku ndabirira y'ente girabiridde otya yeetaaga kimu in fact oyo yasomera Netherland bakafulu b'okulunda abatakimanyi mu nsi yonna so era amanyi ne history wa Frisian so kati abantu bonna abawulira zino interpretation yes nina Frisians nina Mujazi abantu twabisoma busomi expression kawo Frisian ezo zaava mu nsi gye bayita
Queensland, North Holland. Yes. Kakati Abamerika ne bazitwala mu America. By then tewaliko cement. Kati n'enkola ey'amazzi technology bazitwala mu CRUZ motoka ku mazzi ne bazigenda eri ewaabwe ne bazi breedinga ne bazifuula Frisian Holstein. So kati gwayagala okumanya Frisian yavaawa yatandika eti ekola kijjangu. Nti entuufu ey'okulunda zonna zaali badde si ntembi naye kiri bwe kiti gwe kennyini nnyini okuvubuka n'omanya ki kyoyagala. tulina ente yaffe ey'Abannayuganda wano eya Uganda. Twalinamu ente ennyankole zino ezaffe etugenda nga tuzikuba breeding. Ennyankole ezaava ekiruguula era ziwulira nga bagamba empemakazi ne bagenda nga bazicross breedinga n'amazzi ga Frisian kyekivola banolaba nga mpanvu ngulumivu. Kati eno nayo nga mpanvu ngulumivu omuntu bw'akiraba. Naye kaakati zimu wano zaawuka n'amazzi waliwo ag'ebweru waliwo zino ezaffe eza wano. Naye kati bingi nnyo njagala omulabi waffe ajje abifune koolo nga 5 mbadde nkyabawo enteekateeka eya 5 bwe tumaliriza tugenda kubeerayo bwe tumaliriza okusoma ekiro tufune ekyokulya n'abayimbi bagenda kubeerawo Okwera teyininga. Yes. Lwaki ngenda kuleeta abayimbi era abantu bagenda kyebuuza ne ba farmers abali eyo nti ate lwaki aleesa abayimbi biki. Naye bwe tubeera ne ku masomero gye twasomera tubeera ne gundi ne sports. Yes. Omwana tosobola mupayiringa bintu najjula omutwe nga obwongo tobuwaddeemu relaxation. So njagala omuntu byasomye emisana akawungeeza alirakisinge. Nayagadde abantu bajje ne famire zaabwe. Camping tent ngenda kubeera nazo jangu ne mukyalawo sula ne mukyalawo. Bw'atalina mukyala jangu n'omwagalwawo. Oli waddembe okujja ne girlfriend wo? Oli waddembe okujja n'omuntu wo? Okulya ku ssente zaani, kunywa. Okulya kunywa Kuzala Quality Farm yeegabudde. Kumakya nywa mata. Enyota bw'enyuma nywa mata. Programu y'ekiro yonna mugenda kufuna obuti bw'ennyama, embuzi weeziri wali mu kiyumba, ngenda kusala embuzi nga nnyingi abantu bafune. Era kivola baŋŋamba abantu basasule mu budde tusobole okubateekateekera tumanye obungi bwabwe. Embuzi abantu babeerewo embuzi enjoki, caayi owa amata, amazzi, soda, whisky ne wine. Banange Era eno nagiyise VIP Expo. I'm expecting only VIPs. Ne bobeera nga boga nti nze siri VIP ne koolo olunaku ogenda kubeera VIP. Nja kikkako okukibeera. Kubanga saagala mukavuyo njagala bakulabirire ofune treatment, VIP treatment. Then bw'omwebaka ku makya ng'abayimbi babayimbidde akawungeezi. Ate ku makya tukeere. Tugende mu nnimiro, ennimiro eri ngenda batwalayo. Tugende mu nte, olabe ente bwekama bwe bagiriisa. Nga dokita akulaga kyennyini kyakugamba. Ng'akikulaga ku nte nawali n'akikusomesa. Akulaga mulimu practical, mulimu theory. Then bw'omala ofune breakfast. Bwe mumala mugende mu lunch. Akawungeezi ssaawa 10 olunaku olusembayo. Abayimbi babakuba endongo nga n'ekiro babayimbidde. Kyetulina kirommo. Yes. Ku Lwokutaano Ssemakula Misati yasooka ne bandi ye yonna ya Papa's Group. Eyo gimanyi. Yonna yasookako ne ttiimu Lwokutaano. Ku Lwomukaaga abayimbi abalala bakigale suubirayo n'abayimbi abali international kuba ngenda kubeerayo n'abasajja babiri ba dokita omu ava Netherlands omulala ava Michigan mu America. Wow. Kigenda kuba kijjobyo, kigenda kuba kucakala, kunyumirwa, kusoma.
era koolwo anajja nga takutte bannaye anaabaako kizibu anavaano nga takutte anaabaako kizibu emitwalo 2 buli kyosuubira weekiri mitwalo 2 jangu oyige tenti agisanga wano tenti talina kyaleeta yo olusasula wali tulina momo ogenda nozikuwa oziteekeyo momo pe tulinayo airtel pe in fact ndowooza neetaaga okugira momo kanjire momo wano bagibasomere momo nga kwe tukyali CRUZ exclusive gwe mukutu kosinzidde okubanga ate otulabira ALLANCRUZ gemanya tukyali wano ku kiraalo Uncle Frank tambulamuko wano ku faamu mpolampola nga bw'onoonya ennamba tugyetooloole kubanga kati ne Sharifu naawe otiddemu olaba abasajja balunzi ebintu ebimu kakati Airtel money eri star oba kamunyenye 185 kamunyenye 9 hash then merchant code eri 43 61 55 6 yeyo ya Airtel then account ya Centenary Bank ya UGX eri 300 10 47 then ya USD ya dollar account 300 00 10 48 numbers ezo ziza okusasulirako then ngenda kubanga mbongera ne MTN ya MTN kubanga nayo yeetaagisa ibawe MTN momo pay kati ng'ebyo byonna nkyabibasomera njagala abantu bonna okusasula mu budde kubanga bino byakusula njagala nnyo omuntu asule ente yonna bagimanya ku makya endya yaayo endabirira yaayo enkama yaayo so tosobola kujja ku kawungeezi oba misana n'oba ng'ojja kufuna ojja kulaba kyetaaga n'ojja ku makya kakati ya MTN matcha 7 16 71 bwankulengeza side wano waliwo tanka eyo tanka ya lita 1,000 kakati eyo yeserante ekola ki eyo yeserente yeziwa amazzi okwesera kigambo kya lunyankole okwekuwa ente amazzi eno ye supply omaato gende wetunywera amazzi wansi pipe waziyisaawa pipe ziyita pipe ziva wansi kati eri sola gy'olengera wansi eya bbulu yebba amazzi n'egambusa n'egaleeta wano obudde bw'enkuba nga tulina nkuba okola otya kuba eno todipendya ku nkuba enkuba yiiri kati eno eri pampu gy'otulengeza emmanga eri kimu bwakutuuza eri emmanga pampu eri yekuba amazzi negajjamu kati eno ne supplyinga eti wezinywera tugende tulabe pampu ekuba amazzi naye olugendo luwanvuko okuva wali pampu wekubira amazzi so olina okuba n'enkoni waki sawa nze kati sawa zino ndi mulaalo bankutta enkoni kati lindako pampu bwegakuba bweti gegambusa mu tanka tanka ng'esupplyinga wano kati wano ente zonna zonna wezinywera wezinywera waliwo n'awalala ne wansi
Bukodyo kubanga kyasinga okwagala okulaba eri gondi kati tumanyi waliyo abantu bange abali ebbaya bali mu kwebuuka Abakuzala Quality Farm Madugomba bayita abalunzi bonna mu ggwanga okujja musomo gw'ebyobulunzi ogutuumiddwa ekyama mu bulunzi Secrets in Farming okuva nga 5 okutuusa nga 6 January ku faamu yaabwe Madugomba omusomo gwa nnaku 2 era tugenda kutendeka abalunzi mu nnunda ey'omulembe endiisa n'endabirira ebyuma eby'omulembe bikozesebwa mu kulunda oyige bw'ofuna mu kulunda ate era n'okukuuma ebitabo banking and record keeping. Nammwe abaagala okutandika ebyobulunzi nga temulina ssente wakuzeewola mujja ku olwo tujja kuba ne campfire ekiro era nga abayimbi ab'amaanyi ennyo mu ggwanga bakutusanyusa ekiro kyonna paka obudde kkejenge osasula shilingi $20 okulya okunywa n'okusula sasula ku momope kamunyenye mu 65 kamunyenye 3 kadaala merchant code eri 571 671 oba kuba essimu noti 779 291 758 ovuga n'otuuka e Maddu Town Council Gomba District n'odda ku Maddu Kiganda Road kilomita 4 zokka ng'otuuse ku Kuzala Quality Farm. Bajjamanyi bakola amazzi gano. Okosa paddock system. Okosa paddock. Nekosa n'enfidingira n'emunda ezaagala zitambula nezirya bwe zaagala zizita kubanga wano abantu abali free range enguza n'abali zero grazing wali ziri mu kulya ati free range wano awali ogiraba n'ekikani then nayesemayeri alinona Zona paddock waziwa amanyi. naziwa amanyi Osinzira ku ki? nali nsinzira ku bifo bye nagenda nkavalinga nga binyumira Eno gye tutambula faamu ya Uncle Frank. Eno yonna faamu. Bavubuka. Nze am getting in fat mu bulunzi. Unatekula misota. temulimu kati temulimu kale kati wano omuto n'akalita ekoli Embulala. Guliwa. guno ogukola Ogwo gukula ne kubanga okukoza ekitwa. guno ogukolanga omufali guno mbulala Gukolanga ekipaliso. Kati guno ente nako ogwo baguyita mbulala oleeta muleete. akati nawakati Uncle Frank. Ogwo omuddo oleeta muleete. omuddo gwe oluusi kubeera nakyo naye kwegamba mu buwangwa bwaffe abawesitano oba abantu abalunzi nakigamba mubawesitana kijja kulabika bubi jakubanga naye mu balunzi twanyumirwa nnyo nga bwogula ettaka nga lirimu omuddo ogw'embulala oli bw'alikulaga osula okuze kati era gano ge mazzi amalala ag'oku kati eri olw'okuba nti siibawadde boots ate nange siri mu boots kati eri ye gondi eri ye switch gy'olaba wali Eya bbulu. eya bbulu w'oteerako egondi switch amazzi ne gajja Sembirano Kim, sembirano. Uncle Frank alabe nga naye bw'atugamba. kati eyo ako kagondi ako wolaba akabox mwe muli switch eringa main switch kati awo switchingira yes soko tunonye system eyo nga bwekola sole eyo kati sole eyo tanka zirimu aga amazzi nasima depth
futi asatu wansi na wali futi asatu kati bwe gajjula ente zisobola okusurvivingirako omwaka mulamba kati netuleta tewetaaga gano mazzi ga Uganda simanyi woota biki ago gavira ddala wansi gano nagasima busimi agakabumba ako koolaba kalungi nnyo ku nte zigaagala nnyo amazzi bwe gati kati n'amasima agali waggulu nina 3 types of water nina agatanka ag'enkuba katonda gatuwa then nina naago ge nasima then nembeera naago wansi mu ttaka eyo pampu mu budde bw'enkuba ng'omusana tegwaka sole yeekola etya sole eyo erina engine eyina gundi eyina battery eyina ka battery katono akagikyajinga so omusana tegujja akaseefunamu ekibugumirize ng'ebiteekayo amazzi so kati yensonga lwaki nina reserve eri so kati awo amazzi wagapampingira ne gambuka eri kweri tanka gyatulabye eyalita omutwalo kati pipe ne zitandika okusavingamu namwe ne gana amazzi agali wano gavamu eri tanka eri essebo pipe nga nnene nga mpanvu kati gano tegavaawo bwe gaveeyo nga gambuka waggulu eri yereeta then bwe gava eri waggulu gakomewo wano nga gakomawo wano gayitira mu pipe amazzi gano gabeera treated system ya wansi ndo tezeetaaga kuba nti gatwitinga ate otwitinga kitegeeza ojja kuteekamu chlorine ente ezo zino bazikuba ate nga gikubira ki era ekyo kimukobye gw'olabyewo awayinza okukubisa ente awantu wonna wa ente ezo zikola ekyejo Uncle Frank omulala wo akuba ente kati kankubuulire va mu balunda ente nga baagala fedde twakula bagamba onkuba ndi nte va ku balunda ente nga baagala ssente nze ente ye yansomesa ye muzadde wange ate mu buwangwa bwaffe ente muzadde abaana omukyala bw'agenda ng'ente ebayonsa bw'otuuka okusoma ng'ente egamba nti tunda omwana oyo osome ebyo byonna birungi byange bw'otuuka ekiseera ente neekwambaza ekitiibwa mu bantu baga nti ente ezo zaani nti zakuzaala kati gwe buwaze wasiimye nte wesiimye ente nti nnungi naye wasiimyeko emmotoka yange oba wasiimyeko amaka gange ogwo gwe mugaso gw'ente nti ekwambaza ekitiibwa ekitegeeza gwe Uncle Frank wano ku faamu yo eyakuzaala quality farm omulaalo bw'ageza n'akuba ente mugoba wangi mugoba ate ekyakuleeta bw'obanga ekyakuleeta wajja kunoga miyembe ate omuti n'ogutema ate kati oba onoonya ki tokkiririza mu kukuba nte era bw'okuba ente oyina na kupaakinga kubanga bwe nkusangawo nkusiba nkusuza ku mpingu nina okusiba lwaki tokuba nte ogikubira ki ekoze fujjo kiki esitaagikolera abaana bw'obeera nabo waka balina okweyagala obirivingira mu ddembe ziri bonaabona nfudde naye nga nkyali mulamu zirina okweyagala kiki esitaazikolera wano ku Kuzala quality farm waliwo gye bayita cow rights yes ente teyina kkubwa teyina kkubwa era ne baba bazipakira ng'omuntu aziguze balina zigoba mpola mpola zo zennyini ne zeerinyisa emmotoka kubanga emmotoka tuteekako essubi bulungi nze sipakirira muntu nte nga siriiwo olimba ente bwe ngisangako emiggo driver muyimiriza ne tugiteeka ku poliisi bw'oba oyagala kumanya buuza poliisi y'empigi n'akateekawo ente zange emirundi 2 nga nsanze bazikubye nga ziriko emiggo bweziri ne ŋŋamba driver mumuggalire munda nga zange ane bwe zibeera ez'omuntu olanze omuntu waba agula ente wano mumpakirira newala nnyo baŋŋamba mbu balina ensitebwe bagisiba ne bagisiba omukira bwe bati akabatiya naye nze n'osiba eyange akaba kaweddemu ekyegetagwana omuntu ne waba aguze ente olina okubeerawo ng'agitwala ente mwana wange
nga bwe ntwitinga abaana bange mwana wange nze manyi bwe nvudde nawe ente ezo ze zinfudde kyendi waali ntegedde otya nze naali kujjeewo Allan ki ekyali tugase ente ze zinfudde kyendi zanfuula omusajja omuntu bwakufuula omusajja naawe olina omulaga nti omwagala ng'omuntu wabeera n'embwayi nga tayagala gikwatako ebyobugagga byange mbijje mu nte sirunda lwakwagalamu ssente siri wano nti ngambolinga ndi wano lwa love and passion nkyagala kiri mu musaayi okulunda ente byonna bye nnina mbijje mu nte lwaki oba ogikuba mazima lwaki oba ogikuba ente njagala era saagala muntu ankubira ku nte naye n'olwekyo ng'abantu mbajjukiza nga 5 ne 6 bajje balabe kinaabeera wa bannange ennaku z'omwezi nga 5 ne 6 omwezi ogwa January omwaka 2024 Uncle Franka ayina ente eziwererako ddala naye nga bola ku screen awo ente ze zirabika bulungi akubuulidde ebintu lwaki ente ze zirabika bulungi takuba nte aziriisa bulungi taluma balaalo abantu baagala sasula balaalo anti kakati kale oba toyagala kusasula balaalo then toli mu business kati ennaku z'omwezi nga 5 ne 6 January 2024 ategese expo osasula emitwalo ago 2 nosula ne kufamu mugenda sula ku faamu nnene waliwo tenti ez'enjawulo we mujja okusula osobola kujja ne mukyala wo tujja kuwa tenti abafumbo bajje mujja kwebaka abaagalwa bajje nga mweyagala temunamwe abali mu courtship n'abakazi ng'oyagala mukolera bizinensi ya nte muleete leeta abaana bo ejja kubeera holiday waliwo okuwangula ente njagala abo bamulekwa njagala ebibiina organization nga ziwerera abaana abatalina mwasirizi naye nga muzze nga muli abantu 3 ezo ze tebo 3 tebo y'abantu 10 naye nga basasula giri 2 njabbawa ente eyina eggwako buli tebo naye nga bamulekwa njagala nga kibiina kiwerera nga kakati bonna abeero banki nkyatula ntya organization yonna ewerera abaana abatalina mwasirizi naye nga bali tiimu oba bantu 3 njagala tebo 3 nga tebo y'abantu 10 njabbawa ente eyina eggwako ogenda nayo oche sitegedde njagala ntangaaze bulungi ekibiina oyagala kimu ebibiina oyagala bisatu njagala bingi ebibiina byonna nze ebibiina ne bondeetera 10 mu ggwanga njabbawa ente 10 kino nkyogera mu kamera ne bondeetera 10 naye condition eri emu nti njagala table 3 mu eyo organization yonna njagala table 3 okitegedde Sharifu jangu yongera okibanyonyola kyategeeza ekibiina ekyo ayagala abantu 30 kati buli tebo egenda baako abantu 10 ze tebo 3 bwe bantu 30 buli tebo ajjagiwa ente eryeki ery'olubuto nga ne adda obeggwako abafunye ente ye sinzira nga bwe adda ebeera ogiraba ng'evuddeyo so abo njagala baba bandaba ne bwaba nga asasula ne bwaba nga tannasasula akube ku simu yange oba bakatoliki oba basiraamu oba balokole oba baddiini ki oba bawagira kibiina ki nze ebyo tebyenkwatako nenjagala ebyo ebibiina ebiweerera abaana abatalina mwasirizi so ndowooza mukitegedde ennamba ze ziri wansi awo z'oba okubako naawe ayagala okujja obeere part of omwoleso guno tulisaidiza Gomba tulisaidiza Gomba Madu Town Council mujje nga bukyali mujje bwe tubatandika ennaku z'omwezi nga 5 mutuuke nga 4 so that ennaku z'omwezi nga 5 according ku kibanyonyodde ente enyuma kutandika kulaba kuva ku makya kituufu so bw'ona jja 5 bw'ona njja ku nnaku z'omwezi nga 5 alina tuka ssaawa 8 oba 9 ojja kuba osubiddwa
kati nze kyenjagala abantu basule era nkifalaasira nnyo waliwo neyambuzizza ku simu naŋŋamba ate kakati fe abaagala okusiibawo obusiibi ne tugenda ne mugamba kyalibadde kirungi nnyo n'osula kubanga empisa y'ente enkama y'ente omuwendo gw'amata ogenda gumanya ku olwo so kyalibadde kirungi nnyo n'osula jangu osule onyumirwe bakuyimbira abayimbi tukuliise tukulabirire tulina gardens muzirabye yes kati ezo gardens mwe banaalira mwe banaakola ki then awo wonna wansi bapakinge buli muntu abeere ne katenti bwe babanga abasajja nga bapapa Misa Kisemakula beewaddeyo okujja mu guno omwoleso Kuzala Quality Farm Madugomba bayita abalunzi bonna mu ggwanga okujja musomo gw'ebyobulunzi ogutuumiddwa ekyama mu bulunzi Secrets in Farming okuva nga 5 okutuusa nga 6 January ku faamu yaabwe Madugomba omusomo gwa nnaku 2 era tugenda kutendeka abalunzi mu nnunda ey'omulembe endiisa n'endabirira ebyuma eby'omulembe bikozesebwa mu kulunda oyige bw'ofuna mu kulunda ate era n'okukuuma ebitabo banking and record keeping nammwe abaagala okutandika ebyobulunzi nga temulina ssente wakuzeewola mujja ku olwo tujja kuba ne campfire ekiro era nga abayimbi ab'amaanyi ennyo mu ggwanga bakutusanyusa ekiro kyonna paka obudde kkejenge osasula shings 2,000 okulya okunywa n'okusula sasula ku momope kamunyenye mu 65 kamunyenye 3 kadaala merchant code 571 671 oba kuba essimu noti 779 291 758 ovuga n'otuuka e Maddu Town Council Gomba District n'odda ku Maddu Kiganda Road kilomita 4 zokka ng'otuuse ku Kuzala Quality Farm. Lwaki gwe naawe tosituka nange mwennyini ALLANCRUZ ngenda kubeerawo okulaba nga ebintu bino mbiteeka ku butambi Sharifu ogera beerawo mana kitende waali nnyo mana kitende waali nnyo kitegedde so mujjeko olwo okay temugenda kwejjusa kino ngenda kikola kinyumizibweko n'omwana Uncle Frank nga tumaliza programu yaffe y'olunaku olwaleero naye mu lusuku temugenzeeyo ndooza munaakwata ebushotsi kubanga abantu bajja nakwebuuza eyo omusajja agenda tuliisa ki kubanga mu bye balabe tebanalabawo olusuku naze ne gambutusi zange tugende wali tetwetaagisa gambutusi olusuku olwange mariddaali ne webakolera emmere nga bwe tugenda n'olusuku kuba njagala wabeewo part 2 ku part 2 tugenda tandika nga mbalambuza lusuku bwe lufaanana ye part 2 yene emboozi naye nga tumaliriza part 1 njagala osooka otubuulire mateeka ki agafuze faamu yo ey'ente okulaba ng'erabika bweti byotambuliddeko ekisookera nga ddala tolya ku mulaalo ente n'ebisigaddewo ekisookera ddala kubeera mwesimbu omanye obwesimbu tekitegeeza mu maka go bawa naye naawe nnyini oyinza okwebba kati abantu ekyo tebakimanyi webba otya nti abantu abamu atuuka n'agamba nti gwe namuguzizza ente naye ente eyo temugimuwa mugikyuseemu muwe endala kitegeeza oba mubbi ate mu bibyo mwennyini kati ekyo kisuula bizinensi oba kisuula faamu abakozi baba bakubyemu ebituli ekirala ekyokubiri nina abakozi ab'obuwala n'ab'obulenzi kati bw'okwata akawala ako n'okazza mu kyama n'okagamba nkwagadde nnyo onyirira n'obaako by'okagamba ebikwatagana n'omukwano faamu egisuula oba tokyayogera ne bakuwulira oba ofuuse kikuzaala oba tokyali kuzaala ekirala ekyokusatu mboozi kijy'oyogera n'abakozi bo bw'oba oli ku faamu kati abantu abamu akwata essimu eno n'agamba gwe ALLANCRUZ oliriddawa olinga kino mu maaso g'abakozi bo faamu egisuula ekitiibwa buli bwe kikuvaako bwe kiti n'osigala ng'oli mwereere abantu abamu bamanyi nti okubeera omwereere olina kweyambula ngoye naye osobola okubeera omwereere ng'ekitiibwa kyakuvaako kati effaamu ebyo bye bimu ku bifuga effaamu kubanga abakozi babeera tebakutegeera babakulaba bulabe obutasasula mulaalo kati obutasasula mulaalo ate ekyo kibi nnyo yajja akukolere kireeta obubbi ku faamu ne batandika okuyiiya nti omusajja ono tatuwa bulungi ssente naye kiki kye tujja wano mata tugajjayo tutya waliwo n'obubuzi buno tusobola obukukusa obuyise ewa neiba n'okasuulayo
ajja genda okamanya twewakane atusibe tujja kuvaayo kale beera abaganda baga nti okuwa okutono kukira okusaasira okungi omukozi mugambe nti nja kuwa $20,000 naye omakinge sure nti obusente zituuka mu budde abirige ate ntukubiriza n'abalunzi abali eyo mu buwombeefu abantu mubasasulenga bulungi temubasasula kifiiriza omuntu yakusaba omulimu omuwa $20,000 naye n'omuwaayo $1,000 n'omuwaayo $5 n'omuwaayo meka sente oba ozisa oyo omuntu agenda kaddiira ewuwo nga talina kye yeekoledde mu nsi naye kwata akasente ke okamuwe mu bulambalamba kamuwe empulaaninga tulina ababosi abamu be tuzze tuwulira ng'abakozi baabwe oba oliawo babawo ebintu ebimu ku faamu oba oli n'agamba nti n'osanga faamu ezimu nga kuliko abalaalo ng'akola bulungi naye nga naye agagawaliddeko ng'agamba bosi wange sofa yampa ente emu ne ninayo ente zange 5 ekasabeera omwesigwa wano nina omwami maneja wange yasooka namuzimbira n'ennyumba omulaalo maneja wange muzeeyi mukulu namuzimbira ennyumba namusiibula ne muga kati emyaka gy'otuuseemu emirimu gifuuse minene nnyo ne muzimbira ennyumba ne musiibula bulungi n'omuterayo n'akati era lw'onadda wano ajja kubeerawo kubanga namuyise abeeko byannyambako simunyagangako yadde 10 nali musasula $50,000 pamaali naye simunyagangako yadde 10 ne lwe nalwala nga ndi mu ICU nga ndwadde COVID na making sure nti family yange n'abantu ab'omunda basigala baddukanya naddala abakozi basasulwa yadde nti nze olumbe lwandi bubi namala mu ICU omwezi gumu nga sinatereera bwe navaayo nemala emyezi 2 nga ndi mu ddwaliro nenzira ne kubuwooka okutambula nga sikyasobola yadde kutambula nga amagulu nali mufu naye Katonda nazali saali kulabyeko naye kye neebaza Katonda naye Mukama mulungi nkulabyeko kye neebaza Katonda ni abansigalira mu bigere basasula abakozi bulungi era faamu zonna nasanga tewali kintu kimisinga nga ne family eri bulungi so abakozi abo be bakama abo kubanga be bakola ssente ezo ziweeyagaliramu be bakuuma n'ebintu ebyo so olina okubeera omwesigwa ssente ze mwalagaana n'ozimuwa ate mu budde n'obutakuba nte nze gwe gubadde omusomo omutuufu gw'olunaku olwaleero obutakuba nte kubanga kakati ente eyo wajja kulabirira miti gya miyembe ate kakati emiyembe oyagala bagiteme bagijjewo naye kakati mutunula mukati wano biki ebikubye ente eri gye ziri bulungi na wano ziri bulungi ente zikwate bulungi zijja kukwata kitegeeza ano bangi abagobeddwa nkugambye tosula waliwo n'omulenzi yajja yali namutamiivu naye nze saamumanya nankweka nti tanywa omwenge kakati bwe twali tuzisprayinga n'agikuba wano ku nnyindo ne mugamba awo tovaawo yimirirawo ebintu babikusangiseewo engoye z'engatto kasenya yonna tosobola kukuba nti odda mu nnyumba ebintu balina bikusangisaawo ate oba ne bwembeera Kampala ate era singa owaliza empaka poliisi bwekukwata ekuteeka mu kkomera muva ng'odda ewamu CRUZ exclusive gwe mukutu ALLANCRUZ Kim ne Sharifu Tambudde sawa zino tuddayo waggulu eri kugenda kutulaga ate lusuku nga tetunaddayo nyongera okuyita abantu yes mujje ngenda kubeera nabana abagamba mbunze njagala kwewola gavumenti tetuwa ssente biki ssente ezo pano ezapprovinga mu Centenary Bank of Uganda yaddira ssente ezo nezigenda ngezigwa banks zino endala kati ssente ezo bonna abakugu ba ssente ezo jangu koolwo ng'olirwedde ng'olina n'ebikwogerako nze nja kumekinga sure nti loan yo bajja approvinga ku magoba amatono Bank of Uganda ssente za Bank of Uganda ezigabira ku 12% per annum so kati aba Centenary bajja kubeerawo abakugu
bajja kubeera ne tenti yaabwe wano era ekyo bwe kigira kibuuze Kuzala Quality Farm. Then nammwe abava ebweru nina gundi n'aba Emirates abasama nina negotiation n'aba Emirates twagala bawa 10% obasalira ku ticket abanajja wano obasalira ku ticket era ekyo ngenda kukyana musinga ku sekendi gundi yange naawe njagala abasama obasalira ku ticket mu kugenda n'okuddayo return ticket mu kujja n'okuddayo return ticket so kakati nga password kasojja wano ogenda direct n'enkuwa passcode egenda okutwala mu Emirates ekusalireko sente ezo naye mbasaba mujjenga 5 ne 6 temugenda kwejjusa January 2024 omwoleso oba training tugiise 2024 Kuzala Quality Farm Diary Expo namwe abagamba mbwa amata bagatunda nusu 3 amata tugatunda nusu 2 jangu akatale ka amata nkulage we kali litunda wano mpulira bagamba bagatunda 5 nze ngatunda 2 bagatunda meka 5 wano 5 ebya sente kati aba batunda nusu 5 lita naawe atunda nusu 3 lita jangu kolwo nga 5 ne 6 bwogitunda meka lita 2 lwaki ekyo kati kiwanvu kuba bwe nakikunyonnyola ng'okujja nga toli mu sekita eyo tojja kukitegeera oli atunda 5 nze ntunda 2 g'omukubizaamu kumpi emirundi 5 2 era kyenjogera nkiinako obukakafu kubanga ojja kugamba nti omusajja nga tetulabyewo dayari basebo ne banyaba bampuliriza dayari yange bagiyita Namuwongo Milk Center. Namuwongo awo nawo tulina okugendawo Milk Center eri Kampala njimanyi Namuwongo Namuwongo Milk Center we wali kula zange n'amata we gatuukira tegeza amata bagajja wano era we ngatundira kumakya amata agamu gava Busunju wano ninawo mata matono nnyo kubanga ente baba bazigula bazibeera bazigula agawano gasapplyinga muno kati agawano in fact gano nagawa n'abakozi gano ente ezaala abakozi baganye bo be bamanyi badembe n'okutunda nagabawa kubanga ente bwezaala bwe batagitwala eba erindiddwa kutwalibwa kati saagala kwekomitinga ngamba omuntu nti nja kubeera supplier wo ow'amata ng'ate nti bayinza ogigula ku makya navaamu nenkibalekera amata nagabalekera obasasula ne salary baba limbasasula ne salary nobalekera n'amata ate bajja kwavuwalira wano kwebaza on behalf of them yes tugende tubabuuzeeko genda obabuuze bulungi nnyo amata gaabwe kwezi ente zonna eziri awo gonna amata gavaamu gaabwe twatwalako yadde 10 sitwolako era sibuuza na kubuuza nabagamba ekintu kimu ano n'amata talina kusukka ssaawa 12 mukamenga bukyali saagala kufaamu okwewa insecurity nembagamba ekintu kiri kimu amata abaganona mu making sure nti temutta linnya lya kampani ebintu byebaganoneramu biyonjo naye ng'ebisigadde mata gaabwe CRUZ exclusive amato gaabwe bagulira akawunga mbagulira ebijanjaalo mbawana amatooke video tugenda gimaliriza nga tulina abakozi banko Frank ngamba buuza wame ebyaddala mu mbuulire amata ga wano gaani buli omu ambuulire CRUZ exclusive tovaawo Kuzala Quality Farm Madugomba bayita abalunzi bonna mu ggwanga okujja musomo gw'ebyobulunzi ogutuumiddwa ekyama mu bulunzi Secrets in Farming okuva nga 5 okutuusa nga 6 January ku faamu yaabwe Madugomba omusomo gwa nnaku 2 era tugenda kutendeka abalunzi mu nnunda ey'omulembe endiisa n'endabirira ebyuma eby'omulembe bikozesebwa mu kulunda oyige bw'ofuna mu kulunda ate era n'okukuuma ebitabo banking and record keeping nammwe abaagala okutandika ebyobulunzi nga temulina ssente wakuzeewola mujja ku olwo tujja kuba campfire ekiro era nga abayimbi ab'amaanyi ennyo mu ggwanga bakutusanyusa ekiro kyonna paka obudde kkejenge osasula shillings 20,000 okulya okunywa n'okusula sasula ku momope kamunyenye mu 65 kamunyenye 3 kadaala merchant code eri 571 671 oba kuba essimu noti 779 291 ovuga n'otuuka e Maddu Town Council Gomba District nodda ku Maddu Kiganda Road kilomita 4 zokka ng'otuuse ku Kuzala Quality Farm.